Abannayuganda bamanyi kigambo kwezina nti ye bw'awulira ng'ayimye wonna ye aba ayagala abeere ng'akola ki ng'azinibwa. Mu katambi kano ke nkuleetedde ak'obuseegu kavidiyo kaakwatibwa abaagalana oba abenzi bano mukwano bo baali mu nsiko gye baayala akaleesu kaabwe, omukyala n'alaga nti ye yayiddeyidde era ayagala kubeera ng'amuzina omusajja. So ne kikuwa ki gwali eyo ti munnange wonna w'oba osoboledde kassa munnankugamba nti ali bubi munnange ogumuweerawo oba okiraba. Era mu kavidiyo kano baalabise nga bayimiridde bulungi nnyo, n'asooka n'amunuuna bulungi nnyo omukira nga bw'ogenda okubeera ng'olaba. Ebyazzeeko ate kumweyingira kwegamba ne kiraga nti wonna w'oba osoboledde munno osobola okubeera ng'omuzinirawo. Kassa ekifo kibeera nga mulaba nti kiri safe, kiggweerawo. In fact ebintu by'ekyalo bino obiraba, mu kyalo eyo gy'olaba bingi bikolwa. Abenzi bettanyira nnyo okubeera nga bagenda mu nsiko eyo kubanga bw'amufuna amugamba tujja kugenda, ninda bwe mba ŋŋenda mu nnimiro nja kukutemyako. Olumulaba ng'amutemyako nga beesisinkana eyo. So bano sisuubira nti baalinda baagalana, bano balabika baali benzi. Baayagala kwesabulira eyo ne kiggweera eyo. Akatambi ojja kkalaba, abaayagala okubeera ng'okalaba, subscribe nga ggwe omupya, buli kimu kiggwaawo tufunamu ekyokuyiga. Wali osabuliddeko omuntu yenna mu nsiko? Kyali kitya? Sooka otubuulire. Mbeere bulungi, mbaagala nnyo.